bakulengeza oluseregende lw'emmotoka luseeyeya mpola kuyingira ekisaawe so nga ate fe abali mu kisaawe eno munda abambe watwabalabye dda batuuseeyo dda era ab'ebyokwerinda ndaba nti balinga nabujja omufungize beetala olwetala badde eno badde eri ekifaananyi nga bw'okirengera kya terefayina amaloboozi na buli kimu bya terefayina twongera okujjukiza BPS Media Lab kampuni entonde mu terefayina munda eno yavuddeyo okukwata emikolo okulaga emikolo egya buli kika bwatyo enduulu gy'owulira ey'oluleekereeke eyaniriza nnyini nsi bwatyo ayingidde bwatyo nnyini nsi asiimye n'alabika eri Obuganda wankulukuku yenna alinga agudde eddalu wankulukuku yenna bwatyo n'alabika eri Obuganda nga bwe yasiimye olera enduulu wulira vaibu alamusizza ku mwamwalamula essaza lya Busiro ow'ekitiibwa Ssebwana ssentebe w'olukiiko lw'empaka z'amasaza ow'ekitiibwa Joseph Kawuki bwe bamu ku baami be ab'ebitiibwa bamwaniriza nengera wano abakungu b'ebitongole ebivujirizi by'empaka zino era nga yabadde omukulu balunywa omukungu Sembajjo Patrick Salongo senkulu wa terefayina mulengera omukungu Kawoya Mwebe senkulu wa Kyabasa eyawezezza emyaka 27 mulengera era nga kadde ka bifaananyi kati kadde ka BPS Media Lab kukola kuba bifaananyi kuba picha bwatyo Sebuufu Bwango alamusizza ku senkulu wa CPS owa terefayina gwaliko kati era bwatyo Kamalabyonna amukulembeddemu alamusizza ku baami be abamulamulirako amasaza gonna 18 kwoteeka bannalulungi b'amasaza gonna bendera z'amasaza gonna aba enteekateeka eya leero ddala ono 2-23 kankusabe wekkanya ekifaananyi ekyo obulungi nga tewali akutaataaganya olabe kajjambo k'abeene tiimu z'omupiira zigenda okufuluma era Ssaabasajja agenda kubalambula. Ali Ssaabasajja tusanyuse nnyo abakoma wano tiimu nga zigenda okuyingira ziyingidde bwe zityo ttiimu z'omupiira Busiro akyazizza ne Mawokota ku bakyazizza beesoze ekisaawe ekya Wankulukuku mwe tugenda okutuusizako eddakiika 9 nga z'akapiira akakwafu akapiira kagenda okulya omuddo eddakiika 9 era nga ttiimu nga bw'ozirengera kitegeeza nti akadde konna ekitiibwa kya Buganda kye kigenda okuddako n'okulambula ennyiriri za ttiimu zombi. Saamu Mpiima oyo yamyuka ssentebe w'olukiiko olutegeka empaka z'amasaza era aluŋŋamya entambula n'ennambula y'ennyiriri zino bw'atyo amukulembeddemu era nga amututte butereevu okulambula ennyiriri ng'atandikira ku ssaza erikyadde ery'Amawokota ate kiggwere eri Busiro bannyinimu olw'ekitiibwa kya Buganda bwe kimala okuyimbibwa firimbi eramule egenda okudumirwamu omukomosi wa firimbi Henry Musese. Bw'atyo Ssaabasajja alamusa ku basambi b'essaza lino erya Mawokota. Essaawa yonna nkutegeezezza omupiira mulindwa mu bbanga ttono nnyo omwaka guno. Emipiira
gy'obwakabaka nga twogera ku kiggalawo n'ekiggulawo giwezeeko nno naddala omwaka guno era kati bw'atyo Vincent Agaku kapiteeni wa Busiro alambuza Ssaabasajja Akram muzannyo omusambi oyo eyakize banne omwaka oguwedde n'awangula ne Poloti bamukulengeza wano nga Ssaabasajja Kabaka amulamusaako. Tuli ku lunyiriri lwa ttiimu ya Busiro era bw'atyo beene amaliriza okulambula ennyiriri. Ekiddako luyimba lwa ggwanga lwe lugenda okuyimbibwa n'ekitiibwa kya Buganda, ate olwo tujja kubanga omupiira gugibwako akawoowa. Terefayina kwoli tukutegeeza nti butereevu oluyimba lw'eggwanga. Butereevu ekiddako kati gwe mukolo omutongole gw'okutongoza emipiira gino egya 2023 era nga kabonero ako Ssaabasajja asayininga ku mupiira nga bw'olengera nti mu butongole emipiira agiguddewo. Ssaabasajja Kabaka agenda okusamba omupiira w'empaka zino okuggulawo empaka zino ku butongole anaakwata ennyanja eyo yeetegeke. Bwekityo butongole emipiira gy'amasaza ga Buganda 2023 gitongozeddwa wane Wankulukuku n'okugulu okwa kkono. Ayayayaya kati abavumirira ba Messi mbugwe simanyi Messi okkiriza okugulu okwa kkono mbutongole kutongoza emipiira gy'amasaza ga Buganda 2023 nnyiniisi bw'atyo.